Bano ngo olabika bulungi. Nebaza Katonda olwekyo. Nkyebaliza Katonda. Bano ngo bali kuma mutindo. Amina. Banaye omwami akulabiridde. Ate nze enkola nezikola ki? Wanje? Nze enkola neziragawa. Ane munne percentage esinga omwami alina okubeera nga. Ono nze. Ono nze. Gwe osinga okubanga weteekamu. Then omwami naddako. Omwami aliwa. Omwami wa. Anti aliwa. Tulina mwami. Asirina. How comes? Kisoboka. Ekyo omwami sikiba kyateeka. Ng'omukyala alabika obulungi bw'atyo. Oyagala kumbooza ki ekyo? Ati olwo tuli mu kutanda omwami akulabirira. Ye bale kuteeka mu ssente. Bw'anaabeerawo nja muleeta. Mwebaze publicly. Banne mwayigaawo. Mwayigaawo era we mutusoberera. Bw'anaabeerawo bw'ati. Era kyova olaba abakazi bannaye baba bajja mu galala nga mutandika okukaaba nga mugayi bannaye mwami. Fetulikiriya oli bw'amugjayo ekyo kyaba ayagadde. Bannaye. Well, olunaku olwaleero tuli mu kubeera nga tupadde press conference ya Jean Nakachwa. Yes. Kikyomumanyiko. Byamumanyiko bingi Jean Nakachwa kubanga nkoze naye okumala ebbanga eriwerako. Muntu mulamu. Ayagala ate ayagaliza. Ali talented kubanga muzanyi. Twasooka mumanya ng'omuzanyi nga muzanyi munnaffe. N'atusukkulumako muwandiisi. Ekyokuwandiika si kya buli omu. Si buli omu kyawandiika. Kati nze siri muwandiisi. Yes. Kiba kirungi n'omanya ky'osobola. Awe yabasukkulumirako. Exactly. Muwandiisi ate mutendesi. Yeah, she's good. She is good. Ate nga wa mutima mulungi. Yeah. Okay. Era bw'avaayo okutegeka ekintu nga kino tujjumbira. Tukyenyigiramu kubanga kiba kyaffe. Ennaku z'omwezi 3 n'ennya tugenda kubeera ku Labonita nga tumuwerekeddeko nga munnaffe era nga tumwebaza okukola byakoze byonna. Asofa biki bye mumuyigiddeko kuti mwenga abaana abato kuba kati muli bato ku size ye? Consistency. Alemerako. Jean Nakachwa bw'aba alina ky'ayagala akiremerako. Era nze muyigiddeko ebintu bingi era ng'ekyo kye kimu ku kyo alemerako. Eri abantu abamu nga bw'aba alina ky'ayagala ate apowa mangu. Naye Nakachwa bw'aba alina ky'ayagala tapowa akiremerako. So kyonna kimuyigirako nti bw'oba olina ky'oyagala okiremerako mpaka lw'okifuna. Okay, gwe nga Aisha bibadde bitya? Kwakoze munnaye kyemmanyi wali ozannyeko naye era ozannya naye. Nzannya naye. Gwe bibadde bitya on your side? Bibadde okay. Kubanga projects zonna nzibadde nzanye naye mu projects ezitali zize ate nzanye naye ne mu projects ezize. She's okay. Okay. Mutendesi mulungi ate ayagala ate agumiikiriza ng'oggyeko abamu ntife nti obeera olinako ku experience. There are those abajja bawandiika okuzannya nga tebalina experience naye abagumiikiriza mpaka lwabajjamu kyo kyaba ayagala. Munya ebiseera ebisinga omuntu abeera ne kyasinga okubeera ng'alina nga bw'oba omusanze ogamba ebbanga limaze ne Nakachwa yampandiikira omuzannyo guno bwe guti oba yanzannyira paati eno gwe ebbanga ly'obadde naye kiki osobola okumuti n'esingako n'ogamba tufu yampandiikira omuzannyo guno bwe guti ne bwe guti? Nze ebbanga lye mmaze naye projects zeezo 3 projects ze 3 zo sina kye ŋŋamba mwenyumirizamu olwa projects ezo 3 yawandiika The Secret ne tugaba bannange nga nnungi n'aleeta No Time ne tugamba Katonda wange ne tukuba enduulu kati yalese Evil Angel omunnanfuusi kwegamba kyemwagalako nti atambula akula bwe yaleeta No Time bwe yaleeta The Secret twagamba awandiise kyokka ate bwe yawandiika n'ateekako No Time ate naye n'asinga ku The Secret kati yalese Evil Angel omunnanfuusi asinga gyonna. So akula kitegeka tetumanyi series eddako ey'okuna eneebeera etya agenda yeeyongerako which is good. Well, challenges nga mweze musanze abawala abato essaawa zino mu dramatic gundi eyo gye mulimu ziri zitya eyo? Challenges mu industry yes mweziri naye byebyo bya bulijjo. Olaba buli wamu wabeerawo n'abakola mu banka nabo balina ezaabwe n'abakola like buli company weri buli industry weri buli wonna waliwo tewaliwo osanga nga ebintu byo byanjawulo buli ewantu wabeera abantu abasukka mu 5 ba mu 10
you expect so many. Ne challenges zibeerawo nti olumu abamu abatutwala ogenda otukozesa tugenda tukola contracts nabo bye tusomye mu contracts zaabwe olumu ne bitatuukirira. Abamu babikuuma abalala tebabikuuma naye olw'obulungi bwa industry n'ogamba nti ono sijja gamba nti ate okusinziira contract yaffe ono kamusuwinga kino takikoze you let go n'omuvinga naye n'omutegeeza obutali bumativu bwo we buli yes n'okimutegeeza sakira ti oba abalala takibakola tebibulamu biba bingi ebibatu ebyo biri buli wamu no it's fine it's so is life kigwalabika ng'ekyokulya ebyo biri nomo kati nga gwe kati bannayo wekyetawuluzaako otya Aisha buli muntu yamanya waali engeri gyawonamu embeera so it is up to you ng'omukyala gwe babeera batuukiridde to know what you want ate onooyagala bameka munaani so kiba kirungi bw'obanga olina gw'olina n'omatirira awo ebirungi tebiggwayo. Aisha ozuula ddi nti omanyi olina talenti y'okuzannya emizannyo? Nzuula nti manyi okuzannya nali in primary nzannya naye kati nga tuzannya ebyessomero of course bakuwaana abasomesa bakuwaana abazadde bakuwaana of course ng'okimanyi balina kumpaana naye bwe nvaayo okumba ni mu senior 1 senior 2 joining abakandida drama actors kati awo we mmanyira ddala nti ekituufu nzannya nali naakayingira abakandida drama actors baali bazannya omuzannyo baguyita ndiwulira yes we natandikira naye mba naakazannyayo ndowooza emyezi ng'ena ne bampita mu group bagiyita Black Pulse yali omwami omugenzi omugavendugwa nga balina gwe baagala okusubstitutinga ne bantwala nga dangerous substitute kyampulikikira bulungi wadde nga kyankankanya namanya gwe nali nyina okuddira mu bigere nga muwala muwanvu nnyo bw'ati nga mulungi nnyo kane ngamba naye kati mu butuufu bano balabye ono mu butuufu nyinza mufaananako ekyokunteeka mu rooli ye but nga nekye baali bantwalidde okuzannya nga nali saakirabako omanyi waliwo bagamba to understand someone nga omuzannyo wagulabako pati n'ogirabako ogirinako idea naye kiri bakinsuulamu ekituufu nga sikinako idea naye bantendekamuko salina budde bungi ndowooza bantendekera ennaku 2 nenzannya pati y'omuwala buli omu n'agamba nti tadda onaazanye olwo ntandika okumanya nti ndabika nno naalizannyira ddala so kyampuliza bulungi n'ekyokujja obuza okunnona omuwala ono abeera amaze omuzannyi emyezi 4 mu industry abeera akyali mupya nnyo naye ekibiina ekirala okujja okugamba nti bannaaye tubadde tumwagalako ajja tuzannyire paati bwetu kitegeeza tobeera mubi nnyo so bwe ntyo nzuula nti ndabika ndi mulungi era nenkiteekamu amaanyi nsobole okubeera nga nkulanga mu kuzannya kwange. So gwe omuzannyo gwo gwaggulawo akaggi? Actually si gwegwo omuzannyo ogwaggulawo akaggi nga ndi mu bakayindira drama actors baali baguyita basajja tebalaba. Basajja tebalaba. Basajja tebalaba gwe nasookera ddala okuzannyira mu bakayindira drama actors then nezannya mingi nnyo obukedde bannyanike mingi era naweebwa platform nange nengikozesa bulungi nti bakama bange bampa omukisa ate ffe twatendekebwa twafuna omukisa nga bakama baffe bali less busy nga tebali so busy ng'ennaku zino ffe baatutendeka abaana abamu tebafunye mukisa gwakubatendeka naffe twatendekebwa era twafuna omukisa ndowooza ensonga lwaki tusobola okukola kati bye tukola. So kati olinawo emigigi nawe Aisha gy'okuyeetizeewo yajengezaako okulaba nga nayo gisobola okuvaayo omwana bw'ajja gy'oli ng'alina ebirooto era of course naffe gye twatandikira ng'olina ebirooto by'oyagala okuzannya kati engeri gye bataatugobaganya ne batwaniriza bwaniriza bwe ntyo nange abeera azze gye ndi omwaniriza naye asobola okulaba ng'atuuka ku kyayagala. Naye kati bannange ebbanga bwe liba lituuse kuba kati essaawa zino Aisha olabika bulungi nnyo munnaayo omuntu waba gy'ali ke kaseera oba naye weekubako enjawulo. Ensonga z'abasajja tozigenda nnyo kugamba ate ng'eyo mu bya drama by'olimu bannaye abasajja bakuba ebibatu eyo eyo nga gwomanyi baawa abalaba leeno gye tuli sebali nnyo bwe batyo baawa abalinnya bakuba ennyo ebibatu eyo sigendayo mbuulirayo
abakayimbira bennyini no abakayimbira no purely business acting, yes. Okay. Tugo toyina mubeezi bweri press conference ya Jini Nakachwa nsaba nnyo tu buli kimu kitambulire eyo azin toyina afujirira kakati afujirira tannabeerawo naye era bw'anajja mu kamera muno mwenjo muleeta mulagenzi ne how old are you Aisha olwaki kuba banenga nkulaba okimanyi nti kiri rude okubuza omukazi emyaka gye olina omukyala so rude of you oyinza tokubuza omukyala ne bambi weekuumye nze nakuwulira dda mbazi kyensobola okugamba Christmas ng'oggyeko okay ku Christmas tulina omuzannyo nga bakanja Donactors tugenda kubeera ne no time ku lunaku olwa Christmas 25th tugenda kubeera w'obulenzi mu network kyokka ate nga 24 nze nga nze Aisha Chomhanj nina foundation ey'abakadde era ng'ekibiina kiyita Light After 50 Light After 50 kyabakadde bali nakawuka bendabirira era nga 24 ngenda gendayoko mbaddize so whoever asobola okuddiza bino bye tuddiza ze mpeera zaffe Mukama zaatuwa bw'oba ng'osobola oddiza abakadde aba Light After 50 Christmas yedda n'eyakakati bwe ugikompayalinga bw'ogiraba otya mu ngeri ki mu bya ssente mu ki oba mu bantu mu ki byonna ebintu bikyukangana ebiseera biri abantu baselebratinganga nnyo Christmas abantu ne batijja ne bagenda mu byalo abantu ennaku enkulu ne zibeera nnaku nkulu nga terina kukola naye kati gye bigenda nti abantu abamu omuntu ku lunaku olukulu agulawo n'edduuka n'agenda n'akola bizinesi n'ateekawo engoye so banateekawo like n'akola kitegeeza ki nti abantu beetaaga nnyo ssente oba oli awo kati ssente zaakeewamuuko zaakendeera but it is still fun okay kale toyanza nnyo toyanze gwe omukyalo ono akuli andi bubi drama mufunyemu ebirungi bingi tojja kugaa nti namufunamu ssente nga naakayingira no drama samufunamu ssente era nawe ng'obwoba ozze nga drama ng'omwagalamu ssente no drama okusooka olina okuba ng'olina passion ng'oyagala kyokola era ng'osobola okiremerako awawa ssente n'awatali oluvannyuma erala bigoberera ne mmala ne mufunamu emikwano egyo egisobola okukuyamba okutuusa gy'oyiba olaga kubanga mugende muna nga tutambula twetaaga abantu abatuyamba nga tutambula twetaaga abantu abatukwata ku mikono so drama nanfunira abo then the rest is history. Wayingira uli mwana muto kale njizi wasanga ng'omwana omuto kuba tusuubira nti bw'osanga bali bakulu bakyala bakulu basajja nga bakulu nze ekikulu najja mu drama nalina ebizibu nga bintuuse ku mutwe nga bindi ku mutima kati nga mu kujja nzize awantu wempumulira ebirowoozo nalina ebizibu bingi nnyo era n'emisiba ne ku mpagi ne bakama bange nesiba bagamba nti banange nze mu drama nina ebizibu gundi ne gundi nensirika kati newabangawo okunnemesa nagamba nga nono tamanyi nze ndi wa bizibu bingi ebibeeramu okulemesa okutuuka okubeera nga olina abakadde b'osanzeemu ate gwe bakuwadde ebifo ebinene olina abakadde b'osanzeemu bwekyusa ogenda okutwala ku radio batutte ggwe olwo ne batandika ogamba nti wakuba abakulu ali kumpi n'abakulu bwekiti ne bwekiti so olina kuziba amaaso naziba amatu nenziba buli kimu nga nze manyi kyenjagala enkokola zaali zita ebiseera ebyo compared essaawa zino enki enkokola enkokola tezikyukangamu nti abantu Mukama be yatonda be bamu tezikyukangamu okuddako ekikyusemu kati nti omuntu ayinza okugamba nti agenze ku social media nakkuba naye enkokola buli wamu zibaddewo okuva dda nga buno ganda kuva dda nadda buli kintu ekyaliwo nakati weekiri enkokola zaaliwo naye nga kubeera kulemerako n'omanya nazigiridde ki najja kukola ki nina buzibu ki kiki kyensinga okwagala nsinga kwagala ki gwe kenyini weebereramu n'omanya kyoyagala n'olemerako twogere ku drama mu Uganda essaawa zino eno n'ensi yonna okutwazaamu otwetunuuliramu ntokola mukufaananyi tuyimiridde tutya kuba otamuddeko byonna obirabyeko tuli mabega nagendako e UK nengenda mu theatre okulaba omuzannyo e UK nagulaba ntulukuka amaziga nga simanyi tuyinza okuba ku stage eyo but I'm thinking nti wetwali wenayingira katemba si wetuli olwaleero ti olwaleero jini nsobola okugamba nti nina kamera nenkwata ekintu nenkyeka ku YouTube nenfunamu akasente
nsuubira nti mu bbanga tono tujja kuba naffe tusengidde. Mufunye mu copyright oba temunagifunamu? Copyright law teriiwa tunagifunamu tutya nga teriiwo, okubeera nti omuntu kati ng'emizanyo nze gye mpandiise senga gibadde nga giwandiikiddwa omuntu ng'ali Bulaaya mba mugagga nnyo nga namashonzi n'emmotoka zisimbye mu lujja empitirivu ennyo naye because wanti waliwo copyright era nti omuntu ayinza n'okwokya mu kintu nakiteeka ne ku mukutu n'akifunamu ssente teriiwo. So maybe ekyo bwe kinajja kuki ebyalemeseza okufuna copyright kuba mu ludde ebbanga ddene lwaki temugana n'abakulu nti bannaayo ki kyemwetaaga tukikole muntu ogwananyini ku bintu byaffe? Kati obeera luddawa? Obeera mu Uganda? Mwendi nnyo. Mwobeera? Eddoboozi ly'omuntu liwulikika oba mwe bawulira? Uganda olina okuba nga eddoboozi oba olyogedde otya okuba nga liwulikika. What I'm thinking nti bwe kirikwata ku bo abalina obuyinza maybe kirikolebwako nga waliwo akirimu naye ng'alina ebiwawaatiro ng'alina ku maanyi, naye right now bw'obanga tewaliwo tekinakwata ku bo tekijja kukyukamu. Waliwo abaana abawala bato ennaku zino bagamba ekibalemesa okuyingira mu art mwe kiba tukiyitirivu mwe mbajira tewaliwo kibatu ekyo kintu era wengambye nti emirimu bintu tebikyuka byeyongerako ne byeyongera. Ekisookera ddala ensi ekyuse nnyo, abaana abamu bajjira ddala nga byebigendererwa byabwe ate bo ne bagamba nti kiyitiridde ng'ajja ng'agamba oyo oba ki nina omufuna omwana omuwala nga yeewererwa omusajja director ng'ajamanyi nti senga ayita mu mbeera eyo ajja kutuuka wayagala okutuuka, era senga mpita mu mbeera eno nembeera nga nze ndi ku mutto nja kuba nga nze nkola. Kaakati n'obeera nga nabo tujja abasajja batujja basaasira omusajja bagamba esigiri werira n'omuliro omuliro gusaanuuka kati omwana ajja namukukulirizaako. Of course abaana abawala kati tunagenda mu kimuga nti ekiba tukiyitiridde mmwe mususse okulowooza nti bw'okola bw'oti oba otuuse mangu gy'olaga. Anti nga bw'ogambye nti ati okuyingira mu kusooka temubaamu ssente kati omwana ayingira nga alaba director aziina by all means ng'alina okwanjula buli kimu wa director afunemu ku ssente. Kati ekyo agenda kwanjula wa director afuneyo akasente naye talent ejja kumuvinga. Talent olina okuba ng'ogirina, passion olina okuba ng'ogirina, obugumiikizo olina okuba ng'obulina, obumalirivu n'ogamba nti nina okugenda mu maaso, nina okukola ennyo. Kiki kyenyinza okukola nange okubeera nga nzannya nga gundi? Atuuka n'okubeera nga n'okuzannya tajja ku rehearsals, eyandika nti ajje ku rehearsals ayige we bazannya. Atuuka n'okugamba nti gundi jangu nkuyigize w'ozannya ng'akufunira kyamuligwe nga director omuto kubanga tubeera ne badirector abato ng'oli director omunene oluusi taba nawo ku set. Kati nawe atuuka n'okubeera nga gwe tekuwuliriza takulaba tolina omugamba ki nina kyomugamba olejja kujja mukuteeka buteesi wali mu kifo ate no bwamuteekawo naye kenyini director omukulu olw'okuba balinako embeera anokola nga tasondaga gundi vaayo gundi agenda azannyemu awo kati bwetuula wano kani abamuteesa kakumutto nga n'okuzanya talina kya improvinze. So you have to know what you want. You want the man or you want the talent? Oyagala kwagala ono akirimu oba gwe okufuna w'otuuka? Kola abantu tugende naku z'omwezi nga 3 abalabi abalungi nga 3 Theatre La Bonita. It's me nze Jean Nakatomato omukyala neighbor akwandikidde The Secret, akwandikidde No Time, ate kati nga mpandika omunnanfuusi omulabye okyamulaba jangu otumulabe ku live, jangu omulabe live ku stage balaba abazanyi bonna boolabya ku lutimbe nga ne Jean ayimiridde nabo, jangu olabe Jean kiki kyali wajje yava okubeera wano waali. Come and see that. Emitwalo giri 3, 5 VIP ate mwiza emitwalo 5. Come and support them. Waisangawo abantu Tickets zigenda kubeera ku Papa's wano osobola okujja n'ogigula ate ne ku La Bonita zijja kubeerawo. n'ebibuuzo byange bibiri. Kituufu abantu abazannya mu kibuga ekimu okwewasa kikola amakulu? Ekyo ne Bulaaya gye tulaba nti nno gye bali aw'amaanyi omukwano gulwa mukwano. Kimu kyokka nti oluusi we mwewasa fe abakyala bwema nkyali mu kibiina olwo ate buli mukazi ajja mbandabanga gwe amwagala bw'omuyitanga omutuma omukubakama ndowooza olina k'omugambye bw'okola bw'oti nti kireetamu okubeera nga budakiika nze ntuntusa abaana ab'obuwala okubeera nga mbeeraliikirira
so nga ate oluusi omusajja tabaagala naye kizibu nnyonza okukikkiriza kati omukwano ogwo omuntu ono ng'omwagadde nga mwewasizza nsaba asigale eka ng'omwami osigale mu group kubanga tagenda kukkiriza nti abawala tubaagala kubanga naye atejjukira oba omufunidde awo. nsaba obuulire ku baana ab'obuwala abafunyimu abasajja batandika okwegoba ng'abateyagalako batandika okukola ki? okwegoba ng'abateyagalako olunaku lwaki obukyawe nga mwagalanye ne mukyawagana it can be the same naye ate nze ayogera naawe nali mbaddeko n'omuntu mu group y'emu ne twawukana ne tusigala nga tukyakolagana. Bwe mba nga nzize mu group nonjagala nenkwagala si ffe tuba tusoose bintu bigaana okukwatagana bigaana okutambula obulungi nze ankyaye oba gwe ankyaye kubanga nyinza okuba nga ye yankyawa togenda mumwesibako omukwano aba akukyaye. If you want to move on nga era talenti yogirina sigala mu group ozanye kubanga ne group endala bw'onoogenda ate bajja kulaba nga tebajja kusobola nokuwa tebajja kukuwa so sigala mu group yo noonya gweyagala ebweru sigala nga olina talenti oyo gwe nkugamba aba talina talenti era bw'atandika okuba nga asigadde bw'ati agugula naakola ki aba talina talenti naye nga nina talenti yange manyi kyenjagala nsigala naawe netambulira wamu nompabula wemba nsobezza nonyambako we binnemeredde kubanga tuba twabakola omukwano era omukwano ogwo forever gusigalawo. Ndeke gwe bamuwasizza n'apaledinga abaana b'omusajja wetaba naye nga balyokaminga omusajja omulala bagamba nti taata mulungi ensenga osi kyozebeki yakoze kituufu kuba kyakuba biragirako nsonga kati nze sisobola kuwa magezi amagezi aga mama wange yali mukozi nnyo esingo mama agenda okunoonya ssente agala ggulo naye nga njagala nnyo katemba nga njagala nnyo okuyimba nga njagala nnyo amazina nansipootinga ku ssomero lyabangayo nga nkubiriza ng'era ayagala mubibeeremu era abazadde abalina abaana abalina talent please tembatuulira bwentyo nenzija nembeera mu kayimbira mu 1996 omwaka ogwo SPD gwayogerako gwalimu omuzannyo Sofia n'omwami asinga obukambwe nga director Alex omwami Alex katono nziruke naye nina ekintu ekigamba nti olinga waali olinga akikola oluusi aba nsinga obunene oluusi asinga obuwanvu oluusi asinga etwabulene ewe twakuliranga omukozi awaka ng'oli mukyala waali katono najja nga mukyala wooli kati era wonna nga ndi nabo nenyumirwa nnyo kati tubayigiddeko bengi ebimu bye tutasobodde kuyiga bunafu bwaffe bye tusobodde okuyiga byo bye tusobodde okukola okkiriziganya nange bye tutakoze bunafu bwaffe naye byonna bakoze ki 16 ne tubatwala e London nga twagala batandika obulamu nga tuzanye nabo abamu basusse ekyokuzanya omwana abamu basusse ekyokuzanya omukyala netugamba bantu netunudde nabo tuyinza kubawa kirabo ki ekirabo kyetwabawa kyakubatwala Bungereza 16 members tubateeka ku mmeri ne tubatwala e Bungereza naye ne tubagamba nti mukole nnyo nga temwerabira nti home is best mubeereko eno emyaka temwerabiraka kubeera bwe mutyakomerwa nga mutambula bajja bakumewo nga mugalamidde naye mupulaningira eka kubana bati mukoze ekimbaliseeyo ku bonna be twatwalayo badde muza kumamisa enkubuto ng'omu yekka eyawuliza kyetwakola ki kyetwabasaba nti mugende mukole ate mudde yali jini nakakyo bwe yagenda
yeerabira waka ate era ne we yabeererayo yasigala nga ati amwagala. Olwo abamu abagenda benyuza okugamba nti tetuddangamu kubawuliza wadde ffe twabatwala naye nga bwe yatuuka eri n'agambayo Uganda wanyuwaawo balizza mulambo yatuddangamu kubawuliza naye ye yasigala nga tuwuliziganya. Kiki eŋŋamba ati amwagala yakakasa nti ati amwagala. Waliwo abagamba nti omuntu bw'ava ku kizimbe n'agwa omulundi ogusooka n'asituka n'atambula kalina ssatu oli n'avayo n'agwa n'asituka n'atambula nonjaga nti ebadde accident. N'ogwokubiri bwakikola baga nti ebadde accident naye bwakikola ogwokusatu eba efuuse habit. Kiba kiraga nti ono amanyi bwe bagwa ne batamenyeka. Jini yawandiika nga Sankumuna asoosa okumuleka. Nkyalagi Nakachwa bakayimbira Drum Actors tubadde ne ba artists bangi nti njagala okukakasa nti 80% tetubajjukira abantu be tubadde nabo. Bakayimbira akamala emyaka 44 tujja kweza emyaka 44 mu February 2026. N'olwekyo abantu abazze ba artists bazze ne bagenda naye mubaamu abantu abasigala olw'ebyo babeera bakoze sigama okusigalawo physically abamu bagenzi naye nga mu bitabo by'ekibiina ne mu mitima gy'aba directors gy'aba founders basigala nga tubamanyi. Others just come ne bayitawo obuyisi ne baba bamazeyo emyaka 2 naye nga temukyamugika omusanga nange naliko memba wamwe naye Jini Nakachwa nsobola okugamba nti tosobola kumentioninga bakayimbira 5 nga Jeni nga tomwogedde. Yajja n'abeerawo ekintu n'akiyingiramu n'alaga nti alina omutima ogwagala akyakola. Ne tutwogera ku ba members netusobola okubeera nti tusobola kwerabira both abaliwo n'abataliiwo ali amangu ati amwagala amukkiririzaamu tekimufoosingako bufosinzi ne she's an artist through and through. Yazudde talanta ye musibamu most of them nga talanta Katonda ejja mutagizudde naye we happen nti Jini ye talanta ye egikola ki yagizuula era tumusaba busabi agitwale mu maaso esobole ate n'okuyamba abantu abalala. Ng'ogyeko ekyokuwandiika waliwo akimensioninzeeko nti agaba emirimu olumu indirectly olwa direct naye kati olaba production ng'egenda mu maaso abantu abafunamu okuva ku bafumba kyayi ne muwogo wali opposite ne location bangi nnyo. She is a job creator. Nabati bwotabeera filming awo bonna wabeera wafu otunuulira abantu ababenefitinga mukyakola bangi nnyo. Olwekyo tukwebaza n'okusaba Katonda akwongere obulamu akwongere amagezi amanyi okukambuwala naye ate nadda nenga that's the director otakambuwala mu tebikola ki tebitambula. Okudda ku kikulu ennyo ekituleese the best of Jini Nakachwa definitely is a Wendy. First
nti gyendi mujja kundaba si mu audience naye ku stage tuzanye bingi naye right from mukyala neighbor nti tusanga n'obuzibu okumanya ki kyetunajja